what I wanted to use. Nga onoga nti olutalo lwawedde. Na agakazuuka oyo omwana alina erinnya ly'ekisiraamu ate nga ne princess oma musiraamu. Kozi ye princess. Naye omwana naye muzungu. Buli baby aba muzungu. Neddo no muzungu nnyo. Omwana muzungu maleeto. Ne kaani naye tomala geesiga bigambo byo. Yinza okuba oli awo nga ne taata w'omwana amulala. Sooka otuwe kaani. Nina kawonye. Kawonye babaaba. Struggle tebadde nyangu. Ate si nyangu eti. Nyamba tebadde nyangu okatuusa ku nsi. Kabaddemu struggle y'amaanyi. Ntegeeza awo ng'ebisa bikutte. Baba nakitegeddemu. Ebisa byakusembesa wanga mmeka. Nalemba ku mukolo gwa Jovan Luzindeerwa tulinayo omukolo then nange nga nyina omulala gwabadde yonna masuba kuba nze enjiribye nga nyimba paka kulasi nentuuka ewaka ensi nenfundirira kiro ebisa nebifuuka ebisa naye nga simanyi webiruma awo nenfubutuka nenfuluma nempita banneibaawo bambi ne bantwala mu ddwaliro ne tugenda mu ddwaliro naye okutuuka obutuusi wano e Rubaga struggle yadde y'amaanyi. Ani yakuleese e Rubaga? Gwe weereese oba baganda bo? Kale si we nasookera nyina eddwaliro lye nasookeramu kati we nalisookeramu enda okulaba nga ndaba kiganye then wano nagenza okujja nga pain esusse. Bamita Ilona Grana. Ilona Grana. Yes, manyanga ga America nnyo g'Abangereza g'Abaganda gaga mannya ga ddiini. Ilona litegeeza ati? Ilona gye gali ku Google meanings eziri. Then the Grana is a Muslim name. And n'eryekika nalyo nshawa bangi addi bagamba. Tunamu ali akika omwana. Ogambe Grana is a Muslim name. Taata w'omwana musiraamu. N'ekyo twakyogerako dda ndowooza. Tuddeko ku kirala. Tonafunako kasimu kuva wa mwami kuva wewasindisa omwana kukongratulatinga? I don't think nkeetaaga. Sikeetaaga naye kisinga obukulu mwana. Kisinga obukulu esa bannanga agenda bavuma. Because by the time you say don't think sikeetaaga kati wogamba nti yankubidde ani abagenda oleeta proof. Era ne Katonda yandibadde atuyamba. Prince Omano banga sigwe taata omwana kuba bagenda kuvuma n'oluganda oluyigi. Ilona Grana wama welcome. Congratulations Grace Khan. Kuliko olutabaalo. Kye kisinga obukulu. Ebyo ebyataata w'omwana oba wali oba taliiwo. Tunaabiraba kasita wazadde omwana safely. That is what matters. Onako olw'eggulo ebadde birthday ya Dax Vibe n'agenda birthday n'agikolera mu ghetto.